Abakyala okuva mu miruko egikola tawuni kanso y'e Kasanje omuli Sokolo, Makko, Saazi, Jungo n'endala balaajanula abasajja basedduvuto abafunyisa abaana embuto kyokka ne balema okubalabirira. Ojja kugamba nti nsonga ki? Naye abasajja bonna si nti babi. Mulimu abasajja abalungi naye abasinga gayaaye bwe buzibu obuli ku basajja. Abaami abamu bafunyisa abakyala embuto nga talina busobozi busobola kulabirira mukyala. Ate kati abamu tusanze obuzibu ng'abamu n'abaana bato abamu nga basomero. Bano bagamba nti bangi ku bakyala batooka okugenda mu malwaliro kyokka nga tebalina bikozesebwa mu kuzaala nga kino kiva ku butabeera na buyambi. Abasajja babafunyisa embuto tebabawa buyambi. Si buli musajja yambala empale nti musajja. Abaami n'afunyisa omuwala olubuto, omuwala n'atuuka okuzaala, mu butuufu n'atuuka mu ddwaliro nga talina kantu konna. Okusinziira ku bakyala bano, oluusi abasawo abazaalisa babagoba olw'okubulwa ebikozesebwa ebisookerwako mu kuzaala era abakyala bangi bakomekkereza baddukidde mu makanisa okusaba okujjunwa n'obudduukirize. Nze nasangako omuwala mu ddwaliro bambi nga azze kuzaala naye ng'omuwala talina kantu, abasawo ne bamugoba naye nga atuuse omwana okufuluma naye nga talina buyambi, giravuzi nga tewali, ebikozesebwa byonna nga tewali. Abatuuze bagamba nti eddwaliro ly'e Kasanje Health Center 3 ebizimbe bitemagana nga mukene kyokka temubeera ddagala wadde eriweebwa omulwadde okweweeza ku bulumi. Embeera eno yawaliriza abasumba b'abalokole mu kitundu kino okutegeka emisinde gimubuna byalo okusobola okufuna ensimbi ezigulira abakyala ebikozesebwa mu kuzaala. Twaguze ebintu ebisookerwako, twaguze cotton, twaguze obuveera, twaguze gloves, twaguze mama kit, twaguze ebintu byonna ebisobola kugula nti omukyala ng'atuuse mu ddwaliro bimukolako. Saulo Kikomeko nga naye musumba agamba nti ebizimbe by'amalwaliro binyirira kungulu kyokka munda temuli ddagala ekireetedde abantu obutafuna bujjanjabi bwe babeera baagala. Omuntu walwala wano obuzibu obuliwo tibwajja mu ddwaliro ebikozesebwa temuli. Tulina bannaffe abava ku bizinga ebusi eddwaliro libaddukirako lyeyino wano lye tulina erya Kasanje. Ono era agamba nti bagenda kutalaga ebitundu eby'enjawulo nga bakwasizaako amalwaliro gano kubanga abakulembeze baabwe baafuuka musugu w'ekanyanya okuva lwe baalondebwa. Naye tukkiriza nti omulanga guno gwe tukubye eri bannabusiro ffenna okubeera nga tuvaayo okusondera awamu ebintu ebikozesebwa, tuba twetaaga okufuna ebintu nga amadagala, twetaaga okufuna ambulance eziddusa abantu. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.